have another show up like they did when they won their first ever tournament event. Right now it's the cup final. Ku ntandikwa y'omwaka guno ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa Rugby mu Africa ekya Rugby Africa kyalonda Uganda okukyaza empaka za Rugby Africa Sevens Cup ez'omwaka guno. Ian Munyani sent back the other way. Zino zaakuzanyibwa okuva ng'ennaku z'omwezi 23 okutuusa ennaku z'omwezi 24 omwezi guno ku kisaawe ekya Kyadondo Rugby Grounds era nga zitongozeddwa olunaku olwaleero. Godwin, you are hiding your face. Andowoli ngono ye mumyuka wa president w'ekibiina ekya Rugby Africa agamba nti basuubira amawanga 18 nga gegagenda okwetaba mu mpaka zino era omuzannyo wakati wa Kenya ne Senegal gwe gugenda okuziggulawo. It's going to be a very high level tournament. I think we're excited that Uganda is going to host a tournament of this kind of level. Right from the preparation of the venue to where the teams are going to stay in Munyonyo. Twaliko ba champion mirundi ebiri mu 2016 ne 2017. So tunoonya kifo kisooka era tukisobola tumanyi tukisobola. Empaka zino zigenda kozesebwa ng'ez'okusunsulamu abagenda okwetaba mu Commonwealth Games n'ekikopo ky'ensi yonna ekya Rugby World Cup era nga Nairobi Breweries ezitaddemu obukadde 3 obw'ensimbi za Uganda. Ekintu kya rugby tukitaddemu ssente kubanga kikola amakulu. Bagamba nti teeka ssente w'olaba ng'ate tulaba kati abaana bazannya basamba ate nabo bakula n'omuzannyo gukula no si just mu nsi muno naye mu continent ne mu nsi world over. Uganda yakawangula ekikopo kino emirundi 2 mu mwaka gwa 2016 ne 2017 wabula nga Kenya yeekirina nga yakiwangula mu mwaka gwa 2019 mu ggwanga lya South Africa. Chris Kasaga ne Becca Resable, BBS Telefina. And now they're finding space on the outside. What kind of attack?